Hello. Hello, amanya gage bampita mukunja wa Biti Fama mu programu endobeso wano mu programu sisimuka. Hadde nkuweereza message muganda wange. Aha. Njagala onyambe. Esebo. Nina obuzibu. Nina mukyala wange. Aha. Ya wiki bbiri emabega. Yava wano ng'agenda ngamba agenze kujjanjaba maama we. Aha. Kati mukadde maama mulwadde nenzikiriza. N'agenda. Naye nina olugambo lw'enfuno okuva ku mikwano gye. Nti baagala kwanjula mu COVID ono. Ng'ate agenda kwanjula ani? Ayina omusajja gw'agenda okwanjula kyokka nange namwanjula. Owulira. Kati nsaba onyambe gweyogere nga kojjaawe waliwo kojjaawe Godi. Ani? Godi. Obeera kojjaawe Godi. Oyogereko naye. Ombuulire ogezeeko nkakase ndabe kiddala kyapulaaninga. Kati kyembuuza Godi bamanyiganye bulungi? Bamanyiganye bulungi kuba kojjaawe muganda wa maama we. Anti yabayinza okuba tebalina kakwate nnyo. Kojjaawe ddala. Ngamba batera okwekubirako gw'otera obbawulira. Era y'ensonga lwaki nkugambye nti Godi kuba boogeraganya era kyenkakasa Godi abimanyi. Guyogera nga Godi. Kale. Kale taata. Beerako kusimu tovaako. Naayogerako naye? Sooka oyogere naye ngenda kulya essebo. Kale beerako. Kale taata. Hello. 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 Anti kakati. Nange ndi biza none ankubira bannange. Anti soko olindeko. Anyono mbulira ze ndi bize mukwano. Anti nze kojja Godi. Nasayisa kuwuliza kojja Godi. Kale ngamba ki mukwano ndi bize. Anti kati oli ludda wa? Ndi mu kibuga mukwano. Okola ki? Ndi mu kugula bintu bya mikolo. Anti kakati nze nkukubidde nga mbadde nina sente zenjagala okuwa naye maama kati ate oli mu kibuga oli wala. Ndi mu kibuga mukwano ate sina namba ya mobile money kyokka mbadde ndi mu kugula bintu ndi n'emukodomi wammwe. Olina kakati ebintu byonna mubiguze? Tubiguze gomesi 3 naye mbadde mbulako bikomo na gundi na saawa n'engato. Kati ate sente mbadde nzirina nga njagala kuzikuwa. Sirina mobile money mukwano oba naakusangawo zimpe. Anti kakati sirina namba ya mobile money saawa zino nga w'obimanya eby'emikolo. Naye bannange nga mwakedde nnyo. Twakedde mukwano emikolo gimpuuba ndina mukodomi wammwe mukwano. Gwe tokako Godi naawe ndi bize mukuwayogereko naye. Mukuwa mukodomi wammwe oyogereko naye. Mumpe. Kale kamukwata Uncle Godi yakwagala wano. Uncle Godi yagala okubuuzaako. Uncle Godi yagala okubuuzaako. Kwata essimu. Hello. Jebale. Esebo. Bitambula bitya? Tuliwe tutyo mpola. Wanji? Je tuliwe tutyo mpola. Ebintu byo bimaze? Bya beeyi. Wanji? Ranga bolaba ndi ebintu bya beeyi. Ranga bolaba embera eno gye tulimu mu COVID. Bwe buli kyosongako buli kimu kyonna bintu beeri waggulu nnyo. Beeri waggulu. Naye katusabe emikolo gyo katulabe ng'egye tugenda ogisikwasaganya ekirungi gya COVID abantu tebabeera bangi. Tolemu okubaayo. Nja kubaayo. So ekyo nno naye
tusabire nnyo otherwise ebintu byo kimu kya buseere kale wuno omuno nayogerako naye nkale Uncle Godi linda kamaliriza wano nja kuddamu nkubira Uncle Godi gumiikirizamu maliriza wano nja kuddamu nkubira naye nina okuwa sente njagala zikuwa Dazimpa era kuba byembulako gyebyo byenkugambya Uncle Godi naye kyali bize lindamu ngenda kuddamu nkubireko kyali bize lindako ngenda kukubira Mukazi nga mukyamufu nagajwa eriasinga mu kintu kino tewali wazira nawe wakiriza omusoga agamba wazira wabeda tewali mbodoli mukwano gwafe yani Olivia ate muganda wani wasubikalu isubikalu gikubeba tatu nakacho naye abakazi nga muli excited ali excited tawulira na badala Uncle Godi yakubye simu oba mukunja omufere yakubye nakacho kibakoze ekyo ki novubera nga olina omusajja woli ate nogenda atotwala omusajja omulala ewamu ewaka n'okutwalayo ebintu atwale kati eno gye wavudde ogenda bagamba otya kubanga noono gye yavudde abadde tamanyi kigenda maaso togenda kudda ogenda kuba n'amali abiri oba ati kakati mukunja aliwo otuuka omusajja nga takyakwongerako ng'olina okufuna omulala ono omwesonyiwe ogende mu ddya eddala nsubira noono ate ono teyamugamba oye yamugamba ngenze kujjanjaba maama nindaako maama mulwadde kakati ate Ayanjula Mulala kati eno tajja kudda enzungu eyo kati ajja kudda yasolobaga nti akolako airport night shift kati nabanga emisana abeerawo tajja kuddayo kyogamba nti eyo yennoba enzungu y'ennaku zino bannange ensanganga biyise ebyo Mukunja nakachwa moti we bali kutuweereza Sumaye yawane Namagoma bannange Mukunja oyo omusajja bambi kyabaakola agendeyo nga kasita amanyi olunaku lwe bagenda okukola ki okwanjula oyo omukazi agende kasawete bati ebintu nga naye abisitula nga abitwala nga yeddiza ebintu bye yawaayo bannange oba abakazi twaba kino obuyaye takkiriza kufiirwa kati yawe olaba ono omukazi ateesezza bulungi obeera wali ng'oswamye kyebateeka mu ddiiro kyojjawo n'oteeka ku mmotoka anti weesasula ebibyo bye baatwala watyanga gwe tewatwalayo esebo mwebale kutuweereza dadi kale butereevu mwogera ne Barnabas nga sinziddewo ne Kolusakana Kasongola ambasada w'abaluli kakati Mukunja mwana abakazi bayaaye nnyo oyo n'abawange walayitako mawo takomawo abakazi bayitiriza obubbi Barnabas gemanya Mukunja Mukunja lewa nange Mukunja ebintu obyonoonye wefuddako jagodi batange Mukunja mwasuze mutyamo tinakashwa bale mwasuze mutya bana omusajja nga alabye nnyo bannange aguma omukazi bagenda kumutwala yana abakazi ususiza obuyaye bane tukendeeza obuyaye bane tumiddeko maama wange ekiyumba Mawanda Joseph Innocent Pese Paule Wakiso Nakimera bannange mbaagala nnyo nze nabadde wano emaya kale nabadde maya wangi esebo Mukunja yesebo mbaagala nnyo naye leero mukoledde ekisa neka mwatula nti oli ku biiti bakuwulidde naye abakazi babbi mukadde wange tukuwuliriza mukadde wange kibi nnyo kibi Mukunja amoti nakasha mwebale kuweereza mwasuze muti eyo banayo alina omusajja omulala ssebo bana yankogoli twalayo sente za muwalawo twala temufaayo Mukunja namoti nakatobanga buli walayi banaye mugamba nti Mukunja munange nkwagala nnyo nkale yense Patrick yote natenga buli muwala yiwala event promotion guno endobe sozoleza ko flower stamp kati banaye Mukunja abazimala tunamugutira ekintu gwasinga mu number 1 Ize katenge gentwale usalo mutunga akolaba ko akulaba soboto no mulobesta nawe nkusobola